po jako akawuwo okubakebera ne bagamba nti balidde butwa omulenzi naye kwe kujja gwe bakebedde malaria najja yeekebeza ne bamukebera ne bamusanga nga naye mwebuli. Zakaria Sejjongo emyaka 56 ngono yakulira ebyokwerinda Kawanda Central kone famire ye okuli mukyala we Fatuma Namakulu emyaka 45 abaana babwe kuli Hajara Namugo 15 ne Adamu Kabyo 17 wamu n'abazzukulu baabwe okuli Rahuma Nakandi emyaka 9 ne Dalton Kiberu emyaka 7 be bali mu ddwaliro lya Nihal Medical Center Kawanda Kirinyabigo nga kigambibwa nti emmere gye balidda waka yandibanga yevuddeko obuzibu buno bwe balimu batuusiza ne ku bitanda. Sejjongo agamba nti babadde bakamala okulya emmere embuto kwe kutandika okubaluma ye n'abantu be kwe kusalawo okubaddusa mu ddwaliro okulaba nga bafuna obujjanjabi obw'amangu. Twali tetulina kituluma naye twatandika okuwulira ebizibu ebyo kuva kutaano ng'embuto zitusalirira naye tutandika okudduka n'okusesema. Mumaze okulya kimutaategeera. Tumaze okulya kyetutaategeera kuba kyensuubira nti gandibanga bateeka mu mazzi agafumba oba caayi kubanga omwana oyo akuli mu mugongo yafiseewo nga mulamu yali atambula. Ono ategeezezza tikyandibanga emmere gye balidde yabaddemu obutwa. Nasalawo okulaba amafamire nanga tenga mbiraba gatali kunfuufu ne mbagamba tugende mu ddwaliro tulabe ekiriwo kwe kujja ku Nihal ne batuggyako sampo ne bakomyawo ne batugamba bimwalidde mwabaddemu obutwa. Abatuuze b'ekitundu kino bavumidde ebikolwa by'abantu ab'ettima ne basaba abantu okudda eri omutonzi n'okwenenya ebikolwa nga bino. Naye kati ekikulu kye tulina okusaba Mukama. Tulina okusaba Mukama abantu badde eri Katonda. Kubanga omuntu obaamu Katonda tosobola kusalawo osaanyeewo famire namba. Ekintu ekyo kye baakoze kibi nnyo. Famire yange ogituusa mu buno obuzibu bwonna bwonna. Abaagala batte kitange batte mmange ne baganda nzeeyi wange talina ntalo n'abantu. Alfred Nikoramu nga ye musawo ali mu kujjanjaba abantu bano abadde bamanyi nti balina misujja naye babakebedde nga kiraga nti balina ekintu kye balidde ekitategeerekeka mu mmere yaabwe. Tutandika kale okubajjako omusaayi nga tulowooza maybe bayinza kuba walimu obulwadde obulala ng'omusujja naye ku testi zonna ze twalandinga kyalaga nga omusujja temuli ni tayifideni temuli. Lukizuula nga kirabika ku mmere gye baali awaka walabika mwalimu ebizibu ebyalimu ku mmere gye baali awaka oba amazzi ge baanywa bajja nga baddukana n'okusesema. Steven Senkumba akulira ebyokwerinda ku kyalo ky'Ekyebinyabigo akubiriza abatuuze okwewalanga okuteeka obusungu ku bannaabwe. Tugamba nti twenenye asonyiibwe naye okusalawo n'osinziira omalewo famire ya Munnayuganda kyansonyi nnyo era mbadde nsaba nti abalina emize egy'engeri ng'egyo mwekuba mu mitima gyammwe musobole okusonyiwa kubanga buli muntu alina okusonyiwa munne ate alina omugaso eri muntu munne so nensaba oyo yakoze ekikolwa eky'engeri ng'eyo akome ku kino Mukama naye amuddizeewo. Simanyi ngeri gye nasematuka kubanga tewali kye baalya nga nze saakiri oge mazima naye simanyi ngeri gye nasematuka kubanga nze saawuliramu mbeera yonna. Atwala poliisi e Kawanda Alfred Atimu ategeezezza ku lukomo lw'essimu nga bwe batannaba kufuna alipoota mu musango gwonna okwatagana n'obutwa wabula nga banaaba bagifunye bakutandikirawo okunoonyereza. Omusango gubayingirizako gute nabadde wekire empozi nga waliwo nayingiza omusango mu bapozeniza abantu bwe batyo naye tuyinza gamba ekintu kyabaddewo kati wali eyakyogeddeko nange nemuwuliriza. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tulina mpalana n'abantu siramu tetuzimba mpalana n'abantu. Wange talina mpalana n'abantu. Tulina mpalana n'abantu. Tetulina obwetuwala.